kubanga yes talina tteeka mu yamugobera because semateeka wa NUP semateeka NUP ena version ya constitution so akakiiko ebyokulonda let's not confuse people so akakiiko ebyokulonda kawandiise ekibiina kino ne kakikiriza okweparatinga nga tekalina semateeka mu seconds 15 ati kati ogera kumuza ebintu bingi ebigera okutwala obudde akati ensonga esooka mwami Kyagulanyi tawandiza nko NUP no situlemu mu Kyagulanyi tulira NUP ne semateeka waayo njagala kuwulira historia ya NUP otegere bulungi wakingamba tena semateeka ekibiina kyawandiisibwa mwami Kibalama mu 2004 mwami Kyagulanyi ajja mu kibiina bamuyingiza mu kibiina ba Kibalama nga bamaze n'okukyusa erinnya nurupu tu nupu mu 2018 joli abalamu 14 years after semateeka wa Kibalama ye semateeka omutuufu era yawandiisiddwa muki era semateeka wa Kibalama tetena na kifo kya Kyagulanyi for your information talina na kifo kya Lubongoya talina na kifo kya Nyanzi semateeka wa Kibalama ali omutuufu hakati bano bamala okuwandiisa ne batunulira ne bagamba tugudde mu mutawaana ate obudde buweddeyo tufune ffe constitution yaffe tugisneaking kati bafuna constitution gye bayita ya Lubongoya pigeon constitution ya Lubongoya ne bagisneakinga ne bagiteeka ku record ya electoral commission ate ne bakola ensobi ey'okubiri ne baagala okwameeninga pigeon hole constitution ya Lubongoya kati awali kalumanywera era kyobola bange electoral commission yabagobye ne bagamba nti aguli mu koti ensonga ezo mugende muzimalire elsewhere the constitution yetumanyi yangume kakati kyabadde gamba nti ekibiina ekitalina constitution number 1 mwami Kyagulanyi yagoba vice president we nga talina tteeka mwayise because etteeka constitution ya NUP entuufu temuwa buyinza obwo ekyokubiri constitution ya NUP entuufu terina bifo byonna bifo 18 bya NUP ate terina na mechanism yakumalawo bino bibaddewo by the way bino bibadde wansi